gye twali tutudde yaleeta emisinde nga tategeera baali bamanyi Kyagulanyi awalampi endulu ezaakubwa ng'olinnye ku stage oyimba oluyimba awo Saimo we yaviirayo bonna we bajjira awo eri mulumu gye mwali kati Saimo atuuka ki okubanga yakwata ate ssente zo ze baakuwa anti endulu weetandika ssente abantu baatandika nga gira bwe bati kati nazikwata muno nenteeka mweno ensawo nejjula nenteeka ne mweno nejjula zipawundi kati muno jjukirwa guno gukute microphone guno gujjuddemu ssente kati nentuuka nga kingezeeko Saimo we yajjira naga DJ Pulo Saimo munene w'ekibuga kati ye n'agamba omwana ono akoze omulimu munene bambi kati njagala tumulagiraavu tumusiime simanyi tumale tushootinga video nze naye saamugambyeko nti njala shootinga video mullo saakimugambako that video gye nashootingidde mu kisaawe ekya Sena see it was a different deal kategedde yewe yakiteekawo abantu ne batandika oleeta ssente yajjamu ogusweta ogunene yali agwambadde ogusweta n'aleeta ogusweta n'ayalawo zino ze nalina zonna nenziyiwa kuli okategedde n'abantu ne batandika oleeta so that nsobole ofocusinga ku microphone bo bateekeyo ssente nga balina nga bagamba museze tusonda tugenda kukwata video ya luyimba lwaffe olwamukundya lweyayimba olwa lumba naye nga nze nali sikimugambyeko tetwakiteesaako of course nali sobola mugamba nti kati ne baleeta ne bayiwako ne tuyimba ssente zaali nnyingi tuba tuva ku stage tugenda mu room tuyingira mu room gye eyandibadde nga dressing room era ewaali abayimbi bonna kati nali n'ekigaali eri nasangayo abaniga era nawe ofunirayo eggaali nasangayo abaniga nga banninze era nayingira nabo kati abaniga wennyingira nabo we twayingira mu room eyo Basuuna Beni mwe baali omutwe gwali mukalu nyingira eri mu kagundi teredde ngatta nfuluma kati mu kufuluma nali nina owugula abaniga nfulume nabo ssente zisobola osigala eno nali sobola genda na ssente ate nga ndi n'abaniga nemanya abaniga nsobola obasootingira eri kuba mulimu ze nalina mu nsawo zipaawo nengenda bo ne mbasootinga kati nkomawo bwe nkomawo Saimo ndaba wandaba kwatali mwakuva ku stage Saimo yavaawo n'ekisweto mwali ssente yes twavaawo nakyo yakijjawo nze nali nsabye penge yabavaawo n'ekisawo abantu bangi bo balowooza mu ddagala lyaffe ery'obutonde okuva edda abantu bakozesanga nkola ya kizaala ggumba mu India omuti guno gukozesebwa nnyo nga enkola eya family planning ate era naffe ku Biva Organic bangi batera okutubuuza temirayo nakyo family planning ku Biva Organic tugukozesa omuntu tujja ne tumulagirira bulungi bw'asobola ogukozesa ate enkozesa yagwo nnyangu oil ono ayamba nnyo okukola ng'enkola ey'ekizaala ggumba ate nga yeesigika omuntu etajja kuleetera side effect era gwe omukyala ayina mugamba nkozeseza enkola endala ate nezintiisa ni muti ono mulungi nnyo okukola nga birth control method ate eri reliable kubanga properties ze tezina bwe za affectinga reproductive system ate mbwofuna ebizimba ate ozibikira enseke ate akuyamba n'okukelenzinga oyagala okuddiramu okuconceivinga tekikutwalira na budde kuba kikola boss ku basajja n'abakyala okusobola okukola nga spermicide kati gwe munaffe abadde yeteekateeka babadde ayagala okuba n'enkola yonna munakyo therapies osobola ate okukozesa ebintu ebibwa. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Twagakola set twagala tule kifaabulo tulina omwana we London. Welcome to Shalom 256 is happening bwe tugamba
kasitole ekigambo it's happening oli ku Shalom 256. Don't forget to subscribe. Gwatanaba we are subscribing takaka kadako bengo ofuna each and every notification tuzambu tutadde upload amuga Shalom tabya notification saka kadako mpola nze Shalom Haddad kawesigwa bona ku olwaleero ali maaso go mu kamera yo wabula stambulanze kantambulane ajatinda kalembe obusomi weddwa ebizibu nga bikusumbu oli bweru papula ziganye emirimu oyina ebintu ebikutuga mu nyumba amayinja gakuba business etambula jangu ebusabala ku stage esembayo taxi ezikyukira osomerwe eddwa kwa kuzo 752 30 75 29 yajatina kalembe leero nakusirinze kawe nakulwatibwa nina freshest ekigawo je kiri mu luzungu freshest freshen London boy kaiwakta Londona mama bakta Londona. People call me, they say like guy from land, the boy from international, that is from abroad, that's from the plane. Call me out on them. Mukunja bakuyita ki? Ototopsy? Ototopsy egundi. Report you mufu postmortem si ototopsy. How do you see? No, like suggesting can we do this interview in English? I've just been from London. I'll get big problems because people in Uganda they communicate in the language that I cannot understand. So since alulabyeko mukunja itabyaga tujikole mu luzungu. No, which language are you using now? Which language are you using now? So we use English, eh? Because I've just been in London. I've spent a full week in London, so I can no longer understand these languages that you people are speaking. Yeah. So my friends just one week in London and you have forgotten Uganda, mukunja. Let's get serious. Now, just 1 week. No, for those who have ever gone to London, they can be my witnesses that when you reach London, you can never find people there who speak your language now. Like, what can I do? Mukunja, Novik Music, who has been to London, he has a song in Luganda, Sure Win. Yes, when it comes Why to... didn't you say that in English? It's Sure Win, that's an English word. Then the other words, the other lines which you put in the song. You know, when you can be Ugandan and you sing, they give you words in maybe any other language and you sing. But can you sustain that English for a full hour, Mukunja? That's where we are going. Me, I can. But my question is, saka tuke mukunjo ngambe Shalom katika nkubulire mbanje London ndabe ekikazi ekikadde. Saka kijjamu ekyo. No, like don't be scared. I can sustain this English for like a full year. But being that I came back in Africa, Uganda, I just promise all my friends that if I spend here another week, I'll catch up so by so and get into your language. In Uganda? Yeah. So Mukunja, how have you been? How are you Novik Music? And I'm serious to Mukunja. Novik Music Africa. Yeah. How have you been? Now this is for what? You got this from London? These are like Bajaja. Bajaja. Wherever we go, we represent Bajaja. But this is an element. I thought it's protecting your head against accidents. No. An accident can take you even if you have an element or not, but this one is beyond your imagination. Talking about Bajaja, Mukunja, I saw when you came back from London, you first went to the Samshline where you went to. The witch doctor. Sabatasa Kasikomotasa. Why do you attribute your success to witchcraft? Because we were misled by those who came here as missionaries. When I was in London, I was forced to go into different homes privately. I was so what I can tell you, I found some shrines in different homes in London. Yes. Now I asked myself, see if these people came to Africa and they played gospel that Christianity, then how comes that for them they are still protecting their judges? You understand? You saw shrines in a white man's home. They have them, most of them. Were they the Bangereza? Were they British? Can't you speak English for just this second? Like, okay. Were they British people? Or you saw Ugandans who have witchcraft in their homes who happen to live in London? Okay, now our viewers, let me just do it for Shalom because you can't sustain. I will sustain. Just simply say I want to come in Uganda.
Mukunja, let's go in English. They don't say Mukunja, don't come in Uganda. Don't come in Uganda. No, the way you speak, even the English you're speaking it in Luganda. You understand? That accent is, you're speaking English, but you're speaking it in Uganda. Me, I've never been to London, the way you have been to London. So, just go pray for you that one day before you die, at least you get a chance of flying to London, because at least had you spent years there, how would this world be right now if you had spent like 3 months in London? Yeah, even some people say that Londoners, maybe they exchange the Mukunja and they sent for them another Mukunja and they remained with the original copy. Well, I've told you I've spent just 1 week. Now I also just imagine if I'd spent like maybe a year. I don't think I would be able to. I think we'd even breach to match them. Even those in London would at least fly out of London and leave the country for me. That's what I just guessed. Kazisa Mukunja, first experience I saw on TikTok when you are going, people are streaming live. Up to the Entebbe airport. Yeah. How was the feeling, you leaving Uganda, knowing that I'm leaving Uganda, I'm going to a destined land where everyone would hope to go? That like it was a dream come true. I couldn't believe it. Ask myself very many question is that is it me? The guy who came from Bokonja, Uganda. Like I could ask very many questions is when I came to my flight, like I say everyone would say, oh, this guy, oh yeah, this guy. Like, why saying, oh yeah? I looked at them when I was in the plane, it was like, remember, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu told them not put me the other side of the, like the common people. They took me. I You used business class? Yeah, I sat in the business class. What a privilege! Like those people in the Chila, like the Chilasha, call it the Chilasha, they use, oh hey, yeah. Those people in Chilasha? Yeah, they guy international. And I told them, cool down. Were you on the same plane with Robert Kyagulanyi Ssentamu? No. Me, I flew like faster than him because for last we were with Nubian Lee and some of that. Soon I've been Bazira Tony, Simon and Chiboga. Then like His Excellency Kyagulanyi came In the following day. Because for last we had just landed in London. Then we saw a video. We just landed where? As soon as we landed in London, Gatwick International Airport. Like you know when you're in air, you don't have internet. So as soon as we landed, we got Wi-Fi. Then we checked on our phones. Then we saw Kyagulanyi. I'd already posted a video putting my song. Lumba 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 Kyagulanyi. You know, Luganda is sing for me. Lumba. What is lumba in English? Attack. Ataka Kyagulanyi ataka. Mukunja wewe kubyataba. Ng'onywedde taabawo. Kale katudde mu Luganda ngoya. Kati okomyewo katwanye emboozi katugiddemu. Mukunja tuba tuli awo ku TikTok live ngenda okulengera Mukunja agenda London. Nenga omusajja wange agenze kintu akiggadde. Oba oli ku nnyonyi. Nabaga takutuza mu economy. President Robert Kyagulanyi Ssentamu yagamba tebantuuza eri bamami full figure gye batuula. Yagamba banteeke eno ye gyatuula eno. Bani? Bamami wange full figure gye batuula. Batuula mu economy. Mu migugu. Era nze ne banjijjayo mangu ne banteeka eri mu economic class, eri mu economy. Mu business class. Business class. Mu watuula. Naye waba wabba bonna abatuddeyo baba basajja. Sajja bakulu buli kadde nga bali ku business. Bali ku business. Baba ku champagane. Yeah. Kati mu nnyonyi waliyo kamere. Kamere baakaleeta. Wasaba ki? Era ebibaayo tebitegeerekeka olya buli. Olubuto ye lusunsula. Kati wakuuza, what can we serve you, sir? Like oluzungu we nali nakalinya ennyonyi oluzungu nali sinalufata bulungi olweri. Naye we nabadde nkomawo bampuliddemu. Kuba nabadde maze olukwasa feed. Wiki namba oli mu luzungu. Namazeyo wiki namba nagenza okuddanga Oluganda era kati ngezaako bugeza kuluddamu Luyiga. Balwogera batya? Pronunciation. Oli mu kizimba. Kati oli mu nnyonyi business class bakutalawo ka TV experience ya business class. Ko kabaawo tebamala kaleeta. Kati wakanyiga.
ako mu business class mu business class ko kabaako automatically. Can't you choose what you want to watch, either YouTube movies or what? Akati akoko oyogera bwogezi kigambo ko tonyiga. Aka business class. Abali eno mu migugu be basooka kanyiga. Dadi wange Suna Beni be bali batudde eno. Suna Beni ali migugu. Ne dadi wange Mbazire era bo banyiganga kanyige. Bagendera mu economy. Naye nze yali kali akafo oyogera bwogezi movie. Which movie would you like to watch? Oyogera Beyonce ne bateekayo. Naye munanga ebintu bikyuka we nayogera Beyonce ate baleeta ono Winnie wa King Saha. Muna ennyonyi zitandise nazo okwapugradinga King Saha okoze omulimu mu mwana oyo. Tokipise nnyo mukunja. Anti tokyabye. Wali otuddeyoko gye natuula. Situlangayo mukama wange. Anti kati byenkugamba owakanaki. Wagenda munyonyi n'ogamba Beyonce nabaleeta Winnie wa mami. Nze nali mebagaleeta oli ow'omwami. Ogenda okulaba ku Daily Menu. Ng'ebbina. Ne King Saha wali eri. Daily Menu. Yakayimba atya Saha. Teka ku Daily Menu. Nga Saha yenna atudde wali laavu emumalayo. Kakyalanye munyonyi wasaba nnyimba za Luganda. Nze nali nsabye z'abazungu. Kugenda nateekamu Beyonce nga manyi bagaleeta. Beyonce knows. Yes. Nage olaba baleese ono omwana wa King Saha. Noga era kali kasita waffe. Nenga Saha okoze omulimu. Yongeramu dadi kitambula. Ekintu kiri ku level ndala nsi yonna. N'ennyonyi za upgradinze. Amukunja. Achi otudda omwana ajja kubuuzaako, would you like a drink? Kati eri mu VIP eri gye twatuula yo like ne be batuwa bana batukolako ba train attendants bo babanjawulo okuba beera eno mu migugu. Ba hostesses a business class baawukana na si migugu economy gamba. Emigugu kiba kirala mukunja. Bano abeeno weeselectingira gw'oyagala. Eri gye twabadde tudde mu ate owakanaki. Babaayo nga be baliwo bokasi gwa selecting agenda okukola. Nkugambye babaawo waliyo so ogamba nti yayambadde biwanvu simwa. Wali otuddeyo? Situlanga naye ate saagala ate onfuula ennyo mmuuje. Kati owakanya otya omuntu owakanya otya envubu ng'eva mu nnyanja n'egamba teri byennyanja. Kuba yo mwebeera. Yo gy'ebeera kati gulwaki oba owakana nayo. Ate nzo bba nnene ng'ejo ennyo nga talabye bulungi. Bino tulina wakana n'abaali batuddeyo mu business class. Ogatufuukira another kasuku. Olowooza mu ggwanga mulimu bameka. Buli kasuku omwakanya ng'atandika. Have you been to Manchester? Buli wako kyogera ku ttiimu. Have you been to Manchester? Now, ate kati ndowooza ndikola history. Mubadde mugamba Eddie Kenzo yaleeta BET. Kati nze muyimbi mu Africa, specifically Uganda, eyasoose okukola video mu kisaawe kya Arsenal nga ndi n'abasambi. Ontegedde, waliwo abaali bakoleddeyo ku video, naye ng'okolerawo ku kisaawe. Video ngenda gita kati. Mukunja. Ku YouTube. Mukunja. Yes. Ndekande ku muzannyi wa Arsenal gwabadde naye. Let me for the looking. Amizi olowooza mbu bino ebintu. N'abazannyi ba Arsenal? Igwa mukunja gwe manyi? Anti First 11. Ne ku nnyonyi mwagamba tekisoboka. First 11 oba afunye bana abasabu. Oba asanzemu abagiza bambadde jezi za Arsenal. Anti nkugambye kati bagatandika obuuza ebyafaayo bagambe Eddie Kenzo yaleeta BET. Bagambe Mukunja yakola video Sure Win ku kisaawe kya Arsenal n'abasambi. Then baleete n'obuyimbi bamwe bagee gundi yawangula okulya amayirungi. Bagambe gundi yawangula okuwemula. Kati ebyafaayo bitandika okukola bitya? Okusomebwa. Mwe mugategeera nti wano wetu. Nze njagala kulaba video ng'olina abazannyi ba Arsenal. Nzikirize nti kati mayemu kati Mukunja atulese. Si kyali nnyo wammwe wano n'okuba. Wano Kitoro Arsenal. Let me for the same. Kati muzannyi kyoyo. What is that? Mukunja atasera. Omulabi. Bamuyita ani? Oyo Onana. Onana? Ate nga ali ku Arsenal Onana. Yazze ku kisaawe tobinonooza nnyo. Kozi wa Manchester. Yagenze ttake. Naye baamuteebye dda. Awo twokyeza.
ndoza naye mukirabya abatulaba omusajja agambye adde ku kisaawe kya Arsenal naye kino ki kituufu wabaddewo naye atonya nanga gyali kifuula nnyo ate ensonga obadde London nkona naali ttake ekiteekamu nnyo kalungo Joe Kalezi genda gira wange ekyo ki oli ku kisaawe awo nyingidde akkiriza nti nkiyingidde oli mu Fly Emirates munda nkulaba ogirabye wuyo Joe Kalezi Joe Kalezi wuuyo obadde owakana oli odigadi banyogi labye oba abaddeyo kasente laba onyo saa teta Mikaela teta mukunji otusse abaffe ogirabye nzirabye ebyafaayo mukunji obikoze bampona Eddie Kenzo yaleeta BET ng'okoze video ku kisaawe kya Arsenal nga mulimu n'abazannyi ba Arsenal mulimu ne Mikel Arteta ogaye kisaawe ku YouTube ngisaayo oluva kweno abalaba interview eno mugende ku YouTube Novik Africa Novik Music Africa NOVIK mulabe video eno mulabe ku bazannyi ba Arsenal nga mukunja ali nabo mpola mpola tukyali nno mu nnyonyi olwo obw'okulya wasaa kumuna busifuudi buno wabusabako abalaka bonna obwaliwo nze nalyanga buli lubuto ye lusunsula tewalwalamu tafunamu gundi tafunamu okutyokwo ennyo olaba ennyonyi eyimuka ekyo nakimanyiire ekyennyonyi naye lutu eno nalya kitono luli ennyonyi gye nasooka olinnya nga tugenda ekkata ne King Shiba nalya ebintu bingi we nagenda mu toyi n'enzigalirayo kati ku mulundi guno naliddeko katono nga saagala genda mu toyi walidde weegendereza tuyise mu nnyonyi obwala akati obwala nga butunuulira bulaba sita bwokunyonyi bwo bwemiimamuuko bwo tebuyaayana nnyo tebuliiko bwa sita bwo tobuleetako bwa sitaabu bwobwo bwemiimamu obuseera keya gye bukuwa gye buwa n'abalala it's a general thing eba uniform twagendera mu nnyonyi ya Fly Uganda Airlines mwakozesa Fly Uganda to Cranes Fly the Water Cranes nina ekintu kye nalabye mu nnyonyi yaffe eya Uganda Airlines kyemanyi abakulu mu gavumenti mukikoleko research ennyonyi yatuvuga otujja Entebbe mpaka London Gatwick straight temwayitako eno Ethiopia Addis Ababa biki naye we twagivaamu kwaliko abazungu bangi abantu b'amawanga ag'enjawulo we yalandinga bweti Gatwick abantu baakuba engalo ne baga God Jesus God ne beegwa mu bifuba kati ffenna buli omu yatunuulira munneffe Abannayuganda nga buli omu agamba lwaki mwene ennyonyi buli omu yeekanza oba ng'etutuusizza Kabe Fred Sebata yasituka najja n'abuuza Sona Ben kiki nembazira tone naye n'abuuza baali bamanyi teetuuke santi simanyi kiki ekitegeeza anti wali amawulire ye gaafulumawo ne bagamba bayinginya ba Uganda bakanyisa ennyonyi yaffe baagikanyikamu mawulire gaafuluma bayinginya ba Uganda baddaabiriza ennyonyi yaffe ingini anti nze nkikugambye bonna abaaliko ku nnyonyi bakimanyi Abannayuganda bajja kikugamba kati gavumenti ekyo kintu mukinoonyerezeeko lwaki ennyonyi yaffe weevuga abantu ne batuusa abantu bakyewuunya abantu baakuba enduulu ne beegwa mu bifuba nga bayita God you're great God Jesus nga takikkiriza nti batuuse nga buli omu ndowooza takikkiriza nti emaze n'etutuusa Lord Sebata naye mwali naye mu business class era naye yali eri nze no His Excellency Robert Kyagulanyi yagamba nze banteeka eno nayobeerawo ne nga oba omusajja ndi muwaaki bannange kyola anatunuddemu nze nadde siri waakudda nenabigasemu ne nga kati Kyagulanyi nnyinza muwa kirabo ki waka tetulinaayo tetuli bagagga nga kati kirabo ki kye nnyinza omuwa naye nga nze nabadde sikomawo era ffe twagambanga embeera mukunja Uganda mbanjagazaali era bampadde diguli y'abasiru mbunze Munnayuganda akyasinza obusiru okutuuka e London n'enkomawo naye abaala baakomawo anti bo kunze ndowooza adde tebakisuubira baalayo ng'ennaku ennumye ekuyonse butaaba nti olwo nabadde ensambi akajje
waliwo ekintu ndowooza kanyambeko abannayuganda bonna. London ssente gye ziri mpitirivu, naye abagamba nti mpitirivu beerabira obuulira bannaabwe nti nga wozifuna mu bungi era ozisipendinga mu bungi. Ozifunanga nnyingi naye era emisoso ezizitwala era mingi. Waliwo kyaliwa nga muyita Jangoman yansuzaako ewuwe. Akazigo kalumu kalinga buno bulumu bw'okusala amaloodi obw'ennansana. London waliyo ghetto? Waliwo obulumu nga kale kafunda si ghetto nga kafunda. Akasasula $6,000,000 ezawano buli mwezi. Yes, $6,000,000 buli mwezi muzawano. Kalumu akakajjamu ekitanda kyokka. Yes. Nga kuliko n'effumbiro wali wansi, ate effumbiro bali sharinga kuba kuliko n'abalala. Kitegedde. Kati kitegeeza bano abatugamba mukunja mujje London ogenda kukola ng'ofuna $15,000,000 buli mwezi. Yes, takulimba ogenda zifuna 15. Naye era nga wozifune 15 mu bungi bwazo era mu kusaasanya zigenda nnyingi. Kubanga oba osasula lumu ya $6,000,000 eri teri ku bypassinga mbu ngenda ku gwano ekimanyi osobola okutega wano ka bizinesi ko nga towa misolo n'okasasula n'obanga okola nobaawo eri teriyo bypass teri shortcut. Natunuulidde ebyo ebintu yesu oba ozifuna naye era nga zigenda. Okunywa obunywi wali kacaayi ogenda omala osasula mu ssente zeri ogenda ozizza mu Uganda ng'osasanze $11,000 kacaayi. Era nabaga siddamu nnywa caayi. Wamunywa gumu gokka? Naga siddamu $11,000. Nze buli we nabadde ngenda oggula ekintu ne we nabadde nkomawo nze saaguzeeyo yadde ekintu. Olimba. Kuba nagenze ng'oggula ekintu nga mu ssente zeri olaba nti ntono. Naye muze Uganda. Banaye ogenda ozivungisa obabuuza muze Uganda awo mbadde nfunamu mmeka nti obadde ofunamu $20,000 ngamba gamba mukireke. Lwaki batunuulira nnyo ssente ye Uganda ng'ate oli mu kukola ssente oli mu London? Anti kati era olina ozizza muzaano kubeera byogenda okukola togenda biteeka eri olina okudda wano. Weesanyusaako ak'olumu n'ogamba ennaku ntobye n'ekintu kino kanneesanyuseemukko nange. Nti kaakati osanyuseemuko ak'olumu naye era lowooza ku bulamu obulala bw'ogenda okubeeramu. Okategedde? Nabwo olina okubulowooza. Olaba n'ezo ssente Saimozi omunene w'ekibuga ze yabba nali sizifuddeeko by the way. At first nava ku stage nga ekikutiya ekisweta nga kijjudde ssente. Wetuvaawo olina akavidiyo genda okebere gundi ya Balista Timo ng'ekikutiya kijjudde ssente. Ate abeerandani bye twogera baga abeerandani bo tebaliiko tebabiraba. Abali ku live tebabiraba. Kyali kijjudde nenze obwongo mwalimu nti yezeeyu ziringa ez'e Uganda. Okategedde? That's why saasooka kifaako n'enkuma obuntu bulamu. Nali nzaagala yes naye n'ensooka mbeera ku Holland. Kati enkeera batwongera endala. Sho gye twagendamu yali yakabaala mwalimu abantu nga 5 kaali katini. Kati we natuuka ng'omuntu akuyitayo mukubambi ere bale tuyimbira luyimba lwankyukakyuka n'akuwaayo akapapula. N'oli n'akuwaayo noina bampa abantu nga 13. Nagenda okyusa ssente mu za Uganda nga nina $3,000,000. Obwongo ne buzuukuka. Ne ngamba era nali ne suuna bbeeni n'embaziira. Ne mbagamba dadi mukakasa kuba kyali yabingamba weri nali manya nnimba nenzibatwalira suuna bbeeni n'akyusa ssente nanga ziri $1,000,000 ezo 3. naye ng'abantu abazimpadde mu kabala kati obwongo ne bugamba ate kiri figize Saimo yatutte. Saimo yali akuŋŋaanya ssente zeezo? Si ye yali akuŋŋaanya nze simuteekangako zikuŋŋaanya. Kati Saimo atuuka atya ku ssente zo? Kati we bandeeta ku stage ne bateekamu ekyo ekiyimba lumba 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 Kyagulanyi balumbe. Kati nze olwo luyimba nali simanyangako nti lw'amaanyi. Nali nkimanyi naye not to that extent. Kati baamala luteekamu e London. Ne ngamba nasooka ne ntya n'okulinnya ku stage. Ne ngamba oba bawubiddwa balowoozezza nti Bobi Wine y'alinnya. Nsooka nsikamu kiba kita stage flight. Natyamu ne nga nnyinza okuwalampa stage ng'omukulu yajja nga papa ate yabadde akola ki? Yajja. Ne banga go n'eremeeti yo omuli bajjajja ne bajjajja nga kwe bali
Saabataasa Kasiko Mutaasa yaŋŋamba bajjajja tobeerabiranga. Nawe omukoladde obwambasada kyonna kyalikuwa okoze omulimu. Waddala abasawo banziba nnyo. Wano waliwo abasawo abafere bangi. Kale uli ewenyumiriza okugenda mu basawo Abaganda. Anti kakati n'abeefula nti tebagendayo tubaayo n'ab'ekiro. Ate nambwamu ebya sitaani bibi mugendayo kiro. Ya. Naye ffe yaffe ŋŋenda okusinza misana bwe buti ne ŋŋenda kulankyawa n'ensi yonna endaba nga teri muntu yenna. Anti abazungu baatulaga mbu bano bajjajjaffe mbu ye basitaani. Kati kyolaba omuntu atya okugendayo emisana mbu ajja kuba agenze mu sitaani. Kyokka bba baatugamba nti bano mbu ffe tusinza sitaani. We natuuse ewaabwe Walabye amasabo. we nayise n'ensanga obusabo n'obuleku gye buli. Nga buli mu bazungu. Yes. Obuleku? Ya. Oba bawasa bannayuganda. Ne vidiyo nzirina bulungi naye baŋŋambye tojja kwereetera obuzibu. Nga abazungu basamize. Basamize abawedde emirimu. Kati ate fudde ebyaffe waaba sitaani lwaki ebyaffe baatugamba tubisuule. Jamanyi Bayindi, Bachina, Bajapani bo balina Maama nnyabo enzikiriza yaabwe. abajja kuno okubuulira enjiri bali eri beeraguza okufa. Teyajjusa genda mu ssaba Mukunja kusinza bajjajja. Nalwa nawo genda nejjusa budde bwe namala nga mbeera mu kyaki mwokka. Anti nze ngambye w'otuuka eri ekiro n'ababeera eno mu kyaki nga batudde mu maaso tuba nabo eri. Anti nze omumanyi lumu nja kuginywa ŋŋendeyo ne kamera. Muligenda okukyanga vidiyo eri ku internet. Nga tulaba omusajja affe, musajja wa Katonda nga muli mwenna. N'abagibuulira enjiri. Nkugamba reality. Omusajja oyo gobeera naye Mutaasa tutwali influencer we. Kati ate Mutaasa yakolera ku bintu byo. Mutaasa asukka nze ngenda mu masabo mangi sikyagenda mulimu lyokka. Era newa Kasiko wenvaayo nze wonna ne wendiraba wali mpenjula buwenjuzi Kabugonga nnyingira munneekangira munda. Kati bajjajja abo ab'ekika kyammwe bakwatagane bajjajja bali ate abala atali ba kika kyo. Kye neebuuza ekyo. Anti kati abazungu we baamala okujja wano ne bagamba bajjajja baffe abaaliwo ebiseera ebyo nti ebyo ebintu bya mwoyo sitaani. Bano baabikwata abamu baabyokya abalala baabisuula ku ttale eyo. Okitegeera abalala baabisuula mu migga ne bikulukuta ne bigenda. Kati ffe abaana be baazaala obeera mu nsi n'okikiitanya buli kimu. Shalom n'okola YouTube walayinga ensi ekulaba gwe asinga. Naye ng'obanga ategula akajja ogendeko era ndani ne bifa. Obeera muyimbi n'obanga oyimba bulungi. Naye ng'ate abatamanyi kuyimba bavimba okukusinga. Obeera okola bizinensi ng'okeera nnyo ku makya naye ng'abazze eggulo bafuna osinga gwe yakedde. Gwabakolera price. Ongambye essimu ya mmeka eyo 5. Olinga ongambye mmeka? 5.5. N'agula ku oli 5.5. Kati kiba kitegeeza gwe olina obusobozi obuyitawo naye abandi kuyambyeko bajjajja abo abalina okwogera ne Katonda. Mukusaba temwogera na bajjajja. Obula bajjajja mwe babayambako okwogera ne Katonda. Obagamba mugambe bannange omuzukulu alinze nnyo be baseesaamu wali bano ba Luganda sitaani ne Katonda bakyali. Ontegedde bano abazungu bajja tuteerawo mbeera mbu sitaani ne Katonda tebakolagana. Lwaki tebakolagana? Bakyali? How? Lwaki tebakolagana? Katonda ayagala nnyo sitaani. Lwaki we yali asindika kale waba tamwagala kale yamukola ki ekyo mpaka kati kyatamusonyiwanga? Yagala okuwamba entebe ye. Ate nga yeegulumiza sitaani yeegulumiza. Ate nga ebyawandiikibwa bigamba sonyiwa munno tozibya lunaku ne waba akukoze eki ne waba yeebase ku mukyalawo tozibya lunaku nga tomusonyiye. Kakati lwaki we tubanga ffe tulina osonyiwa abalabe baffe Katonda lwaki ye tasonyiwa sitaani? Kaneefula ali ku ssimu. Ontegedde kyengezaako okulaga. Tontwala bintu bya ddiini Mukunja. Kale bw'abanga Katonda tayagala sitaani lwaki ate we bwatuuka owaayo omwana ku musaalaba atufiirire ebibi akubwe akomererwe bamuwandire amalusu bamufumite emisumaali lwaki teyawaayo sitaani gw'atayagala ate n'awaayo omwana we gwasenga okwagala? Obitegeera? Kananga akalango nze byaddiini sibitegeera Mukunja nvaako byetandisa ojja bantu bajja kuntabukira wano mma bagala ogula essimu MacBook laptops mugende ku Andugaje store esangibwa ku Ivory G19 ku 0702 37 12 93 0774 65 85 95 tablets MacBook iPhone 13 byonna Mukunja yakatubireke Katonda ebyo ojja kunjankanya obwongo. Anti nkulaga engeri era okomyewo gye baatuwabya. Mbadde nsoma akalango nkakka tukiveeko ekyo. Kale
mu Uganda abantu abasinga bali extreme when it comes to religion and n'obwakabaka ne politics. Oli ku kimera ky'obufuzi akutta. Kati n'abantu abakkiriza mu Katonda nga yo mugamba munnange mu Bayibuli okusinza abatuukirivu si kituufu asobola okutta. Nze nkubuuza liyali tompe ansa bino tebiba byakkaayana kubanga baliwe baba baagamba abaleeta 10 commandments nga babuulira enjiri baagamba yagala muntu munno nga we weeyagala. Love your neighbors, you love yourself. Bo bennyini be baatwala bajjajja baffe nga basireevu nga babasibye enjegere. Is that love? Zimba mbikubuuza ompe ansa oleke kummalira budde. Ontegedde? Siraavu. Gwe ngamba abaleeta ate okwagalwa be bakubanga bajjajja ffe n'abatemako ebigere. Okategedde? Sonyiwa muntu munno enjuba tegwa nga tonnamusonyiwa ne waba yeebase ku mukazi wo. Lwaki Katonda tannasonyiwa Sitaani? Eno week n'abye kabaka w'e Bungereza Charles ameekinze Trump nga boogera ku nsonga ze Ukraine ne Isiraeli okugiwagira okwongera okuba Palestine. Naye nga be baleeta okwagala n'okusonyiwa. Ontegedde? Kati so baatukyusa setup ffe ne batuwunzika kati ffe tutambulira ku bikukujju. Okategedde? Kati kyekyo kye nkugamba. Buli muntu akkirize kyakkiririzaamu ekimuwa emirembe bw'abanga ogeranye Katonda. Tukyalina Novik Music Africa tuli London edition. Bagamba yambuka stage. Banya basuka ku stage abasuna benya basuka bemyanyaanya. Bas suna beni yansookawo ne mbazirato ne bansookawo. Bayimbi abo basookawo ne bakuba. Then oluvannyuma n'enjija. Naye Blood olwo oluyimba. Nange sikiriza. Wali oluwandiika amanya mbulujja fuuka olw'ensonga bwerutyo. Naye mulimu tukolamu gwe n'omusirikale. Lulwo wekka bamanyi mwalikola ababiri n'oyo omusirikale. Musirikale ba just be a content. Basirikale. Erya ddala? Basirikale. Anti kati oluyimba olwo nateekamu obwongo bungi abantu bwe batasobola kutegeera. Kabe Kyagulanyi yambuuza ne mugamba awo entulifuna obudde ndibikunnyonnyola. Kategedde? Lulimu obwongo bungi bwe nateekamu. Oluyimba olwo nali ndukoledde president nali ndukoledde Museveni. Nali sirukoledde Saidi eno. Kinnyonnyole bulungi. Nalumwa nnyo mu kalulu akaggwa we nalaba Bambi Museveni ng'alaajana nti naye obululu bwe baabubbye. Bamubba obululu miliyoni ezi? Kati kyannuma nnyo ne ŋŋamba bw'aba yalina amagye nga ye yalina poliisi ye yalina emmundu ate obululu bwe ne babubba. What is it for the mean? Kiba kitegeeza mu kalulu amagye n'emmundu ne poliisi tebikyetaagisa. Ontegedde? Kati nakola oluyimba luno nti kanoonye kalonde kakuume waba wagezaako kabba kabangi nga njagala ekirabo kiwa Muzeeyi Museveni nga musaba mu kalulu akaddako amagye ne poliisi n'emmundu bijjeemu akalekera abantu. Kati olw'okuba nali njagala obubaka bumutuukeko nali nina okunoonya ekintu kye nnina okukola nga kirumya security omutwe n'eggwanga lyonna omutwe. Awo we nateekeramu abo abasirikale. Weren't you risking their lives? Kuba musirikale is supposed to be non-partisan. Nakikola nga nkimanyi kwali ku riskinga nnyo naye nabalekerayo escape route abasirikale. Nti mukola vidiyo eyo abasirikale abo oluyimba olwo si lwe twayimba nga tushootinga yadde gwe obalaba nga bayimba bigambo ebyo. Kati nze nawandiika oluyimba olulala ng'ebigambo si bye bino naye nga biflowinga kyekimu nga bino. Era we twali tushootinga twashootingira ku luyimba lulala ng'era ebigambo fulo y'emu biiti y'emu buli kimu kyekimu. Naye nabo bennyini baali bansaba dda nga baagala kutulendinga. Naye kati nze nabalekera escape route ne mmanya we babakwata waliwo kiri nti bajja leeta oluyimba olutuufu lwe twashootingirako then bo basurvivinge nze nsigale mu miwunyo gyange ogwo. Okategedde? Naye nze tageti yange yali oba risiki efaanana etyo oba ebizibu bijja bitya nayagala oluyimba Museveni atuule mu State House alulabe akubire security yonna abagambe mwanguweeka wiseefu. And of which kyakola
kubanga nali njagala ekyo nti mu kalulu akaddako bwe babanga mu kalulu akaggwa naawe Muzeeyi Museveni obululu bw'oba bubba miliyoni 2 ne bakubbako miliyoni z'obululu 2 kitegeeza amagye ne poliisi n'emmundu bive mu kalulu abantu bennyini abakenoonyereza bakeerondere bakeekuumire we waba wagezaako okwagala okukakwatamu bakeebangize then tugenda batuwewuddeko poliisi tugiwewudde amagye tugawewudde n'abalamuzi tubawewudde kuba tewali agenda alope nti babbye obululu bwange ate babubbye batya nga bafaani bo weebali kitegeeza abawagizi bo olina oteeka ku ntandaalo bakube kibooko lwaki temwakuumye kalulu lwaki temwakakuumye so kati olwo oluyimba obwongo bwalimuuko nno obwa ddala kyobola ne Muzeeyi Bobi Wine we yabimbuuza amugamba ambuuza abasirikale bano wakozesezza bwongo ki obateeka mu vidiyo eno bweti nemugamba Muzeeyi oli bize bino byetaaga olifuna obudde tulyogera ndi kubuulira engeri gye nakikolamu nembateekamu so kati kyannuma nnyo nti abasirikale abo baplayinga paati nnene babasiba oluvannyuma ne babata naye ne bagobwa ku mirimu kati nabadde n'essuubi nti babagwa abasirikale abo kati nabadde n'essuubi we nali nnyo ennyonyi ne ŋŋamba nnina okukomawo awaka ku ssente zenfunye I wanted to surprise them nadde njagala nzimbireko omusirikale omwenju ng'okweyama kunene okwo omuntu asembayo okweyama okuzimba ennyumba byaggwa bubi no newe kaba kayumba nga katono anti kati oli bali ssente baaziryamu enkwacyo ontegedde kati nze nadde njagala oba muzimbidde single room oba muzimbidde ka double room leke ng'ekirabo mulaga nti mwana kategedde naye ssente Simon omunene w'ekibuga ekisawo yadduka nakyo nyasoke kudde ku stage olinnyo ku stage mbalaba lumba Kyagulanyi balumbe eyo olinnya ku stage n'olyoka olaba abatudde mu butebe abali eri abadda kati awo osooka n'ofuna empewo n'ekuyitamu anti awo ne Simon omunene w'ekibuga yali ali eri mu luumu gye twali tutudde yaleeta emisinde nga tategeera baali bamanyi Kyagulanyi awalampye enduulu ezaakubwa ng'olinnye ku stage oyimba oluyimba awo Simon we yaviirayo bonna we bajjira awo eri mu luumu gye mwali kati Simon atuuka ki okuba nga yakwata ate ssente zo ze baakuwa anti enduulu weetandika ssente abantu batandika nga gira bwe bati kati nazikwata muno nenteeka mwene ensawo nejjula nenteeka ne mweno nejjula zipawundi kati muno jjukirwa guno gukute microphone guno gujjuddemu ssente kati nentuuka nga kingezeeko Simon we yajjira naga DJ Pulo Simon omunene w'ekibuga kati ye n'agamba omwana ono akoze omulimu munene bambi kati njagala tumulagiraavu tumusiime tusimanyi tumale tushootinga vidiyo nze naye saamugambyeko nti njala shootinga vidiyo mullo saakimugambako da vidiyo gye nashootingidde mu kisaawe ekya Sena it was a different deal kategedde yewe yakiteekawo abantu ne batandika oleeta ssente yajjamu ogusweta ogunene yali agwambadde ogusweta n'aleeta ogusweta n'ayalawo zino ze nalina zonna nenziyiwa kuli okategedde n'abantu ne batandika oleeta so that nsobole ofokasinga ku microphone bo bateekeyo ssente nga balina nga bagamba museze tusonda tugenda kukwata vidiyo ya luyimba lwaffe olwamukundya lweyayimba olwa lumba naye nga nze nali sikimugambyeko tetwakiteesaako of course nali sobola mugamba nti kati ne baleeta ne bayiwako ne tuyimba ssente zaali nnyingi tuba tuva ku stage tugenda mu room tuyingira mu room gye eyandibadde nga dressing room era ewaali abayimbi bonna kati nali n'ekigaali eri nasangayo abaniga era nawe ofunirayo eggaali nasangayo abaniga nga banninze era nayingira nabo kati abaniga we nnyingira nabo we twayingira mu luumu eyo basuuna beni mwe baali
omutwe gwali mukalu nyingira eri mu kagundi teredde ngatta nfuluma kati mu kufuluma nali nina owugula abaniga nfulume nabo sente zisobola osigala eno nali sobola genda na sente ate nga ndina abaniga nemanya babaniga nsobola basootingira eri kuba mulimu ze nalina mu nsawo zipaawo nengenda bo nembasootinga kati nkomawo bwe nkomawo Simon ndaba wandaba kwatali mukuva ku stage Simon yavaawo n'ekisweto mwali sente yes twavaawo nakyo yakijjawo nze nali nsabye penge yabavaawo n'ekisawo Simon penge mu kwogerako agamba mbu Simon yamuyisa omukono mu bulago bwe omukono omulala naye Lucifer musiru bannaye kwata ensigo za penge neŋŋamba sijja kufiirwa wandiika ogambe nti ensigo za penge penge musiru bannaye buba nkwata bati komulayo nkwata eno neŋŋamba nze Lucifer bw'alina abaana n'amaka penge yafa kina bamukwata embadiya nange bamukwata embadiya sente Simon azitwala kati nze omutima Simon yaddayo mwali mutudde eno oba gwe wagenda nsootinga abaniga gwe wagenda walala yasigalawo eno mulumu omwali basuuna Beni Mbazira Tone Rodford Sebata Namukasa ono bulijjo gwe muba naye yafumbiddwa yaleka yafunye obufumbo yafuna bbaawe naye ndabanga abatage obuyinza obumulemerera naye lwaki nalabye abasajja bakatunuulira nnyo mune kalungi Namukasa kawala kalungi nze nakalanga ate mu kamera kaba kabi zino kamera zitukwata bubi mune kalungi kawala kalungi nalaba abazungu bakatunuulira nga gayiwaako ali awo naye ndabanga alinga anyiiga kalungi kayinza obutasobola bufumba akadde konna era tuyinza batuli wano nga bakakomezaawo kajja kufumba bambi Namukasa amujja kufumba mu linnya lya Yesu kati sente awo Simon ye yazibala zonna n'azibeera n'atwala ogusawo ye olwava ku stage ye n'azibala n'amanya kati ziri bwezi ky'omuwendo yayoola na buyoozi kubanga awo wonna yandyanga ekiwaani nga ndaba niga wenjija tono nali nze simubanja na sente tano nze ndi muntu mukaka mu kubyenfuna tebinneemazaamu nnyo naye just twetomeranga naye nga omulaba waakulaba aweta mangu nesikitwala ng'ekikulu kati tuba tukyali awo ate His Excellency Robert Kyagulanyi n'atuuka jjukira yagwawo nga surprise awo kuba baali bamanyi tagenda tuuka budde obwo banange tuba tuli awo ne bakuba anthem anti London ya omusajja oba yayingira ati oli omusajja alinga musambwa Kyagulanyi musambwa oguwedde emirimu oli si muntu tano tuba buli omu akyali ku bibye nga tewali amanyi nti agenda tuuka budde obwo oba yayingirira mu mulyango ki tetumanyi kuba omulyango ffe twalabako gumu oba yayita mu kamooli oba yayita atya twekanga bwika nti tugenda okuwulira bakuba anthem be nenkulabira London kunji ekintu akimikisinze nnyo buuza abaali e London nga tonnawakana gwe buuza abaali e London waliyo saaliyo kati lwaki nagge tufunye kasuku omulala waliyo have you been to Manchester kati mujja kuwulira waliyo genza kusaya Charleston waliyo mbye okusajja emu ne Bobby waliyo yimbyeko e London era abembye Uganda mwetegeke bagenda kubalangira nnyo kati olaba Kyagulanyi lwaki nze oluusi nkuga nti oli si muntu guli musambwa twandibadde tusuubira nti e London byandibadde oke gwekimanyi bakyusa venue emirundi egiwera 5 because of Kyagulanyi gwamanya ekiri anti byenkugamba bya ddala 5 nga venue bakyusa yaki nga buli we bamuteeka ab'ekibiina abamu ku b'ebibiina ebivuganya ne Kyagulanyi balipootinga kati ate abazungu beekengera mangu naye gye bali e London anti kyendi okugamba nti gwe Kyagulanyi omulabanga owa wano n'abeeri bennyini abanywesa amazzi bakyusa venue emirundi egiwera 5 nyinza okugamba olunaku lwe twaperforminga zawera ssaawa 11 ez'akawungeezi nga tetunnamanya watuufu we tugenda kuyimbira anti ffe baatuvuga n'abo basuuna Beni ba Betty Mpologoma Muzeeyi Fred Sebata ye yatuuka n'abikoowa ne yeebaka baatuvuga London yenna okumumalako we batutwala mu West simanyi East simanyi mu North simanyi mu ki simanyi Tottenham wa
venue eri baba akagikonfirming nga tugenda wali ne bagiroopa eyo ne batugamba ate batugobe ne naye nga lwa muntu ogwo Kyagulanyi kufe ffenna be baatwala bamuzeeyise batta bamuzeeyi abo tekwaliko yali aleeta tabbu ezo zonna yali omuntu ogwo kati tebereza omuntu gwe bazaalira wano e Uganda Gomba gwe bagamba nti muyaaye simimbi yali yakubwa simimbi yali atya okubanga essaawa eno ayingira ensonga ensi n'esattira bwetyo yandisattiza baawana mba muli awo Bobby alinnye ku stage awo ne Simon emuleka apowemu kati bwe tuvaawo Bobby we yamala okuyimba bw'ati Simon emisinde gye yadduka naye simanyi nti tulinawo bakipolitiiki wano bangi Simon ng'adduka alagawa anti Simon asinga kipolitiiki okudduka tulaba nti Simon munene Simon wange n'olubuto lwasobola okudduka n'olwolubuto anti nange natya emisinde gye yadduka Simon yayita ku street nze omutima ne guŋŋamba omusajja wa mutima mulungi ali protectinga ssente zange aziddusa zive mu ddenja yaddukanga n'ekisawo ekya ssente zo nze ne ndowooza azitutte zikuuma Noviki wafa kina muganda wange olaba ebintu by'ensi kyova olaba mbu Simon omunene w'ekibuga adduka tamanyi kipolitiiki neŋŋuma ekyo ekiro saayogera ku bya ssente enkeera ne bukya ne tusiibayo saayogera ku ssente era ekiro ekirala ne soogera ku bya ssente wabyogera bayiseewo ebbanga ebinyo gye twalaba taano nze ndi muntu ng'era n'ezaalima Namakula neemulugunya wayise emyaka egyo nze wenvaayo okubanja ntabukanya abantu ne balowooza ndi mukambwe naye oluusi mba nkiwadde tayimu entuufu kainaku ezo zonna ovuemu aperforming ayiseewo ennaku 3 Simon temwamiitinga nga like for breakfast moving out nga buli wansanga ne mu lukuubo bwe mba nva eno ye nannengera eri ng'aweta kati nkugambye sente ezo nali sizitaddeeko vocation focus okay kati tumala genda ku show ey'enkeera gye nagambye akabaala omwali abantu batini baleka baali tebawera n'ataano abantu abo bampitanga nampaayo kubambika mukunja kwatayo obusente obwo bwe bampa obwo ngenda obutwala obuvungisa muzawano nga nina miliyoni mmeka 3 neŋŋamba olw'ekisawo siri mu biliyoni nagaggawadde ddanga kati let me for the telling you the truth nze nali simanyi mbu pawundi ye sente esinga ozitowa mu nsi yesinga nze bulijjo manyi dola waliwo endala esinga sente liyo oba nsi y'Abarabu sente yaabwe yesinga batemanyikiddwa naye yesinga nekuddako euro nekuddako pawundi wano muganda teri mu 15 pawundi emu eri tubadde ndooza mu 7 wano eri mu 5 wano kati dola wano mu Uganda ya dola 3.5 kati nze nali manyi dola yesinga edda kati we nalaba buno obusente bwe bampa bwali obupapula sinabungi ate pawundi enyirira kuliko nakikona kali bwe kati mu mutima ne ŋŋamba Mukama nyamaza nkera ku bondi nagaggawadde dda nga simanyi wagamba otya nagaggawadde dda nga simanyi ne ŋŋamba Simon naye ensonga lwaki obwedde omusajja olundaba naaweta ekkoona nenziruka kati era nga womanyi mu kukwata ensonga kisajja kikulu nasooka n'endoopa ewa Suna Ben baakola bonna nga tuli aba nemugaa dadi Simon sente zange kuvayo tampanga yadde 10 naŋŋamba okakasa okuvayo twamala okuyimba mpaka naleyo takuwanga sente naye 10 mukunjo oyagala nnyo ebintu by'ensasagge oba olina kyoyisaawo nemugaa tannampa yadde 10 naŋŋa tekisoboka yogera amazima nemugaa kati ate nandikuzizza ebbali Suna naŋŋaa kale katulabe neŋŋenda ewa dadi mbaziira Tony era naye ne muloopera era naye yeekanga kyekimu oba olimba ne bamuyita Simon kati nga olwo muli bamufuuse bana Tony wali Suna Ben wali gwe naye wali ne Simon wali yes Simon agamba mutema empenda Simon agamba kale nagabyeko awo naye ne bamubuuza mbu yagabyeko ng'agaba sente zange ezizo embwe zange nga gwa mugambi agabeko
ebyo tetwasooka bigenda mu bano tebabigenda mubamugaba bugambi kale muweeza afisse n'agamba kale nagenda olaba agenza okumpa ssente ate era abuze bubuzi neŋŋenda ewa muzeeyi Fred Sebatta nemugamba dadi waliwo ensonga gye sandyagadde ewawaala ennyo naye nsaba munnyambeko mu abansinga ku myaka naŋŋamba nsonga ki nga Sayima omunene w'ekibuga sente zange ze bampa zonna tannampaako yadde 10 kyokka tutuno flight etuuse tuddayo Uganda naŋŋamba mwana wange naawe olimba mulenzi tekisoboka Sayima ono akola si ono akola ku bukedde konze yooyo ngamba tekisoboka oba muli mu bino ebyammwe ebyekivubuka ebyeffujjo nemugamba dadi kisoboka si bya ffujjo nwana nnyo nze nsereme kundabira mu kifaananyi kya ffujjo lwakuba ate abantu betuwa ekitiibwa ate bo bankaka ŋŋende mu kifaananyi ky'effujjo ne bamuyita era ne boogera naye Sebatta we yamugamba ndowooza yamanya bitabuse yagenda mu luumu ye ng'asibamu bugugu bwe ng'amalayo mwali mu hoteri yemu ne ŋŋamba odduse kale awo nya Sebatta awogedde naye era aganye okuwa ssente Suna Benya awogedde naye Baziira Tony muzeeyi Sebatta aganye okuwa ssente ze aganye okumpa konze kale oganye kati nze nina akakodyo ke nakola abantu ke bataategeere bwe namala olaba ensi gye tulimu nti ejjuddemu ababbi ate nga babuvunaanyizibwa ate nga ne TV ziba protectinga n'amaleediyo so oleke ensi gye tulimu ejjuddemu abaki abakungu nga babbi ate babuvunaanyizibwa ate nga bali protected by the biggest mainstream media the biggest media awo nasooka ne mpummuzaamu ku music abantu tebakitegeera nensooka nzimba TV ezange olaba enessimu gye nkutte wano nkadde ogiraba kikadde eno TV esobola osaanikira ensi mu ddakiika 10 eno gy'olaba era ensonga lwaki we namaze okwogera ku bya Sayimo TikTok account yange ne bagihakinga ne basasayo buli ekiriyo music ne bamusasayo buli kimu just beerabidde nti byo babisasizaayo naye ate nze tebannansasa TikTok bagihakinze bagitutte I don't give it a lot of time because njaba lowoozesa mbu bakoze kyamaanyi si kyamaanyi banga lyonna lyemaze nga njogera ku bintu bino injustice mbifuniddemu obuzibu bw'amaanyi Sayima amala okudduka ne ssente nga ndaba buli kimu kiganye nenkwata ka TV kange buno obubbi nabulozaako dda nabiyitamu ku mirembe gy'aba Gerard Kiweewa oyo nendaba nga TV ate ezandiyambyeko okuprovidinga justice ate zeegasse n'omubbi ate ne ziraga mbu nze nnoonya linnya kati ke kali ke nkugambye nti nina ekintu kye nnakola emabega nawummuza endongo ne ng'akansooka enzimba emitimbagano egyange ozimbe TV kubanga bino ebikolobero bikolebwa ku bangi Sayima okubba ssente za mukunja gaziya bwongo manye nti tekikoma ku mukunja yekka abayimbi bangi bapukaamingi awo atalina ddoboozi ng'ebintu bino ebyakoleddwa ku mukunja bibakolebwako naye nga talina waagenda kwekubira nduulu ontegedde kati nze kyennava nsooka nenzimba TV ezange kati gwe jangu onnumbagane nga TV zange weeziri kubanga sigenda sooka kujja neegayirira TV nti bannange Sayima nzibye TV tejja biteekayo yensonga lwaki walabye nti ne mu kugezaako ng'obujulizi bwonna bumaze okuvaayo dadi wange Suna Ben yavuddeyo n'agamba Sayima omunene w'ekibuga si ye yabba ssente wabula yali anyweddemu ka wisiki ye yamuleetera okugaba ssente kati mu bufunze ne ŋŋamba Suna kyagezaako tegeeza nti nakoze nansobyo banja Sayima ssente nabadde nina zibanja wisiki okategedde akookubiri bw'abanga Sayima omunene w'ekibuga si ye yabba ssente ng'omwenge gwe yali anywedde ye gwamuleetera okugaba ssente lwaki teyagaba essimu ye lwaki teyagaba engatto ze lwaki teyagaba essaati gye yalimu
gwe kimanyi wano abantu oli ajja n'asala embuzi yo n'agirya ne famire ye enkeera n'akunyonyola n'akugamba nti yabadde atamidde Yagenderedde. naye nga yagenze osala embuzi nga n'embwa weeri Naye teyasaze kye bagamba omutamivu tabagambwa. naye teyasaze embwa yasaze embuzi naye n'agamba omwenge yeegwa binkozesezza okategedde kengezaako okulaga era mukadde ke kamu Balisita Timo yavaayo n'agamba N'avumirira ekikola kye wakola. Mukunja wakoze bubi teri agenda kuddamu kukolagana naawe wakoze ekikolwa kibi nnyo ofiriminga otya munno nga bbyo obwo obusente. What is it for the mean? Balisita Timo aba agezaako okulaga nti nze eyalabisizza omubbi nakoze kikyamu nnyo nakoze kivve nnyo okusinga omubbi eyabbye essente. Kwongera ne Kagazi wamu nti abantu abafaanana nga Balisita Timo bye bisajjasajja byosanga eyo ku kyalo mu society ze tuwangaaliramu kyeyamaani w'oku kyalo ne yeebaka ku kaana ka myaka 12 omusajja mukulu abuvunaanyizibwa n'akayuzaayuza ebitundu by'ekyama maama w'akaana waavaayo n'ateeka ensonga mu mateeka Balisita Timo be bavaayo ne banenya nnyo omukazi oli aloopye kyamaanyi okwata omwana kyeyamaani w'ekitundu gw'omanyi kyeyamaani oyo omanyi opportunity z'omufiirizza omanyi kyeyamaani nti bayinza n'omugoba ku mirimu ontegedde naye nga kyamaanyi akutta omwana bajja focus ku muntu alina onnenyezebwa ne bagizza ku ggwe anenye oli akoze ekibi era natunuddemu nakakiddwa gazi y'obwongo Balisita Timo agenda kunsonyiwa mwagala nnyo kuba we nalwalira wali nga ngenda ofiira mu kyalo yayiwawo nnyo omubiri naye Balisita alabika webituuka ku byenfuna asobola okutta omuntu n'amala n'addukawo. Was so disappointment olaba Balisita Timo ng'akoze that statement nti ate Mukunja ye mukyamu. Jjukira mweno saga yeyo kasaga eyakabaawo ne batavaayo gamba nti Mukunja abadde anoonya linnya. Kuno tebakyogedde kati ekyerinnya wakimala bandigambye onoonya linnya okategedde kati ekyo kyaggwa ekyo kyerinnya. Kaakati olw'okuba nabadde sinoonya linnya kati banoonya engeri gye bakikaabinga down. That's why when I came back from London this saga of Simon Munene w'ekibuga it helped me to witness that the biggest problem of Africa is not the criminals or the wrongdoers, but instead it is those who come out to defend the wrongdoers. The biggest we have in Uganda In are not Africa. in Africa are not the criminals, Yes. but those who come out to defend the criminals, their criminality. And at this moment, you wanna see me dealing with those who came out to defend the criminal, even before I deal with the criminal himself. Kwanji kazeeko mu Luganda Kanoge byogera mu Luganda byogera mu Luzungu atabitegedde abireke nga tetunnanenya nnyo omusajja eyakutte akaana ku kyalo ak'emyaka 12 n'akayuzaayuza ebitundu by'ekyama tugenda sooka tunenye nnyo poliisi eyakutte omusajja oyo n'emuta mu wiiki emu kubanga ate ye babbita nnyo okusinga n'eyakutte akaana kubanga esiizeewo ekifaananyi nti okukwata akaana akato ne mukayuza ne mukoononayonoona konna byangu n'eno biggwa kya bulijjo emaze n'okigondezaamu n'ababadde balowooza okukwata abaana abalala kitegeeza poliisi olwo eba efuuse mbi n'okusinga ono eyakutte akaana kati ngenda ogasukodiringa ne bano na buli eyawolereza Simon Munene w'ekibuga oluvannyuma nsembyeyo Simon yennyini. Wanji? That is it. Nze nadde siri wakomawo mu Uganda naye nakomyewo ontegedde bwe mba nkola kituufu nga kigenda tuyamba ffenna leero ne woba tosanyusa oluvannyuma ojja ssanyu. Anti abantu bagamba nako n'abalanga bandika ku Facebook nga bagamba Mukunja kye yakoze si kirungi okwaza otayo mutu n'omussa mu kamera n'omuswaza n'oluka n'omulayiza yeebake ku nnyina. Kati mukuliko awe mwali waani wamusanga amaze okudduka awe mwali wamusangawa atwali kwotero
nga ye yadduse yagenze Manchester oba yali agenze ku Emirates Yageze ku Arsenal kusale kya Arsenal. yali agenze Yagula n'omujoozi gwa Arsenal. yes ng'afunye ne hotel endala eyo anti jjukira byali bya ddala twali tugenda kuzeeyisaamu ng'ereeza kiweewo Ngogamukuba. ate kaakati emirembe giganye ng'ennalinda ezo zonna ennaku Kazi naku ngagamba sente weziri zireeta teziriiwo nazigaba ngagamba byannyonnyola Suna Ben byannyonnyola abo bonna mbikugambye process yonna ngikuyisizaamu kati kyali kiraga emirembe giganye kati nze nina ekizibu kya mulundi gumu abantu kye batamanyi nze tosobola kunsinga bintu bibiri ne woba ggwe mu 7 nze onsingako 1 bw'onsinga amagezi nina kusinga busiru bw'onsinga obusiru nkusinga amagezi. That's how I deal with the world. Naye tosobola kunsinga bibiri. Oli akusinga amagezi n'obusiru. Kati Saimo yansinga amagezi. Automatically nali nina musinga busiru. Nenjisikayo. Nenkola ka video kali kaddakiiko obeemu n'ekitundu. Saimo wuuna akomyewo. Nenkawanika. Nakola kali ne mbagamba tubadde bakulinnya nnyonnyo olunaku olw'enkya ababadde bagenda okunonako ku kisaawe temusooka kujja tufunyeemu obuzibu. Sente zange abantu beerandani ze bampadde Saimo omunene w'ekibuga up to now yadduse nazo. Njogeddeko ne Daddy Suna Ben Mbaziira Tone Muzeeyi Fred Sebatta Saimo agaanye nenkawanika. Kagendo malandoza kali after period of 20 minutes video yali yakalabwa abantu emitolo gyali 27 27 Saimo n'addukati His Excellency Robert Kyagulanyi n'akubira Ali Mawale n'amugamba bino byendaba oyo omusajja adduse ne sente z'omwana Ali Mawale badduka bayita meeting bagenda okudduka bayita meeting nga ne Saimo eri giwunye aba Victoria University bamukubidde n'abaabukedde nti ate bye tulaba ku internet kiki Saimo alinnya tukusupidi yalinyirawo n'adduka meeting n'etuula bukubirire awe mwali wewe twali mana oli Bobby yabimanyaako. Yes kati Ali Mawale bamutuuza kati nze wenjija mu meeting eyo bampita kuva mu nali ntaddeko ne live ne bankubira kuva mu hotel mwe nali ne baŋŋamba serengeta ku wansi ku reception ne live gijjeeko konze kale kati olw'okuba nze ndudde mu bintu bino ngambira babikolebwa binkoleddwako I have the experience. Once bitten. Yeah. Nakimanya nti kati bano bonna abampise mu meeting bagezi. Nenga kati nze ninoba mu meeting eno nga nze musiru asinga. Nakimanyirawo bagenda kuŋŋaana recordinga. Of course wane ebikolobera abantu tebagala kikolobero kigende ku air. Kati nenjija mu meeting esimu ne bazinjijjako. Ne baŋŋamba tolina ku recordinga. Nenze nesimu yayo nsobola ogikuwa ng'ogingyeko naye era nesiganga ekulikodi ng'eri ekukwata video. Era video ezo woziraba tezaali straight, tezaali nti oba kyekano bwoti ku ntebe bwoti. Nze nsobola n'ogikuwa nga ngikuggyeko wano nsobola n'ogijjako naye ng'ekulikodi. Yasamira muli. Kati gwolowooza lwaki mwalimu babbalista timo bonna lwaki footage yafuluma. Kati kozesa bwongo. Nti mu meeting bonna baanyolwa nti Saimo munene w'ekibuga yagamba kale nsaba kampe mukunja $3 muwe ne laptop yange omubbi watuukira ogamba kankuwe $3 ne laptop olowooza sente ye yali atutte mmeka naawe kozesa bwongo olowooza yali abbye mmeka kuba kati awo entuufu ye yali azimanyi. Kakati enkeera bukya ng'ate statement zikyuse nga balisita Timo avuddeyo yeetunuzzaamu essimu n'agamba Mukunja oli musajja mubi nnyo Mukunja. Kati katuzzaayo singa nali saalikodinze bino awo sitole baali bagenda gikyusa bagambe Mukunja ayonoona amannya g'abantu ng'ayagala erinnya. Era waliwo kano kakyala kammwe Papa Eddie Kenzo you've done great. Industry eganye Agikwasemu biganye
ngenda kwesimbawo nga president wa industry not federation industry wenjogera ku ekyo n'abamawulire mwenna muba under me abafe mainstream media under me bayimbi mwenna federation under me banakuwa obululu and I'm very serious ani yabuwa Kenzo anani agende bamala kuwa bululu ne bakuwa n'olyoka olayira wano obululu ne bw'obuwangula ssebo kabuli okugituulamu neyange egenda baya kabuli obululu bwe tuba tufunyeyo nga njituulamu kabuli. I wanna be the president here antereze bino ebintu biganye kyovola kweno saga eya Saimo omunene w'ekibuga yatuyambye netu it was eye opener. It brought us under a one umbrella fenna tukanye nti waliwo ekitateredde nti bw'aba Saimo omunene w'ekibuga gwe tulabye ng'akola ku TV ne radio okuva nga tuli bwana buto bw'aba asobola okudduka n'ekikapu kya mukonja kitegeeza n'abakozi b'amativi abalala be tulaba bayinza oba nabo tebali bulungi nga ffe tulaba musajja nti akola ku TV bwe naye nga muganda wange omusajja ewaka n'obuugi bw'abaana bulabika bubula. Let me for the giving you this bw'otunuulira ensiba Saimo gye yabbyemu ssente zino kitukakasa nti Saimo si mubbi omubbi tabba bw'atyo zino ssente zaali za ku siteegi nange tewaliwo yali amanyi nti ziri miliyoni 10 oba 20. What is it for the mean? Omubbi omutuufu yali alina genda mu ttooyi akubemu engalo atwaleko zaatuke aleete balance ontegedde kati ono yasitula kyonna kyeraga lwatu omusajja si mubbi naye ayinza okuba alina embeera gy'ayitamu Saimo nga tasobola gitunyonnyola ne tugitegeera ayinza okuba nga ku olwo abaana bawaka baali tebalina yadde obuugi naye olw'okuba ffe tumulabira mu kifaananyi nti omukozi wa TV bweti omukozi wa leediyo bweti ng'ekituufu abasajja babaayo ku mativi ne ku maleediyo naye nga baavu. Shalom obwongo bwo sikakasa nti busobola otegeera byenkunnyonnyola. Mbitegedde. Tuyinza obba tulaba omuntu akola ku TV alina amaanyi alina erinnya naye nga n'ekyokulya kibula. Mukama ayambye oyinza oba omaze n'obitegeera. Mbitegedde mukama wange. Saimo si mubbi naye embeera. Shalom wali oyiseeko mu mbeera ng'ekizibu ky'olina abakwetoolodde bonna tewali asobola ky'acceptinga olwa status gy'olimu. Bakulabiramu. Nti gwe bw'ofiirwe wammwe n'ogenda okuziika omukazi w'okukyala asobola okujja n'agamba nsabayo emitwalo 3 ngenda kufa obulwadde bunuma n'ogimumba n'agamba abantu si bangu n'akolima ebyalo byonna naye ng'esatu togirina n'okujja okuziika agidde mu motoka ya kojjaawo yakuleeseeko bwe tuba tumaze okukkaanya nti waliwo ekitateredde ng'ate ola alongo ye complaints ezibaddewo ezitaggwa. That's why I'm telling you ngenda kutereeza kuyimirirawo nga president wa industry yonna. Bwe mwakola meeting eyo Saimo agambye ngenda kuwa laptop kwenye milioni 3 sente yabikuwa ebyo ba sente yazikuwa teyazimpa pakati obudde bwakya mpaka nkeera ng'agamba sente bali zisindika ne milioni 3 yazikuwa ne milioni 3 teyazimpa ne laptop yagikuwa. Kati we bwakya Balista Timo n'amuwa amagezi n'amugamba kati ekyo mukunja kye yakoze ogwo omusango munene basobola n'omusiba ne ssente tozimuwa kuba yakuswazizza. Mu bufunze nze nakola omusango oguli waffe okunteeka mu kkomera. Saimo gwe yakola teguli waffe. Takuwanga ssente zo katogera zifuna ki ogakwerwala kooti anti nkunnyonnyodde ekizibu kya wano kizibu kya Afrika yonna si be babbi si be bazzi b'emisango si be bakozi b'ebikolobero wabula naye abavaayo okuwolereza abakozi b'ebikolobero ye kizibu ekisinga obunene mu Afrika. Ndirwedde okusonyiwa Saimo on a condition TV gy'akolerako eveeyo nga weebadde ng'epositinga abantu abalala nti Haji Buruhani Haji Swaibu bamusanze ali embizi
n'ebiteekayo everywhere n'ekya Simon njagala kipositingibwe. Simon yabye sente z'amu. Either bakiwagira oba bakiwakanya, sibasalirawo side gye balina kugirako, but let it be broadcasted. Nga we balaga n'ebyabalala nti omukukunavu gundi tumusanze mu loogi n'akakazi akatunda amanda ne bakiteekayo. Let this one be also put. Bwe tebakitaddeeyo twagala sente. Let us have justice. Ensonga za Novik muziwulidde. Nze nno mbadde manyi sente bambi baazimuwa naye ate kimazeemu amaanyi. Mu kiseera tazifunanga. Kati bwe baba bazze mu bino byakwakinga akawunti zange. Let me just tell you people. Nze bwe mba ku mazima ekyakawunti kintu kitono. Osobola okuddamu okuzimba ennumbers. Cause gwa account, gwe numbers. Anti nze bwe mba ndi ku mazima ne wooteeka Alima Namakula yantwala mpaka wa afande Jeno ani oyo wa Wembule Kayanja. Nze ng'emmundu ziri awo ab'amagye bali awo ng'Alima mutudde mu bulago. Yaloopa buli wasobola n'antwala mpaka mu mmundu. Ati nze nabagambirawo ne we muzikooki nga ne we munkuba amasasi. Bwe mba ndi ku mazima nze ne wonkuba amasasi. Nze tebankangakanga. So bw'abanga Simon naye acceptinga sente yazitwala. Station TV gyakolera neeragira ddala nti tulinamu mu ggwanga abaana n'ebyana. Tena kyemanyi. Kale tukyuse bukyusa katambi singa nze nali nkoze ekikolwa bw'ekiti. Senga baabikuba. Bukedde singa teyambunya buli wamu. Then lwaki owaabwe waba yakikoze tetufunayo ka session yako nti leero mugataliiko nfuufu owaffe yennyini yakikoze. Onja ekyo ndabanga etasoboka. Tekisoboka. Sekiwambo kinaasoboka. Kale bwe kiba tekisobose ebisigadde data abeeko ku ssimu. Anti nze bwe nti wembagamba nabagamba Alima ajja kumpa ssente ne muŋŋamba tekisoboka. Alima nga wabitiibwa. Sema itakugoberera senga adda awulira emboozi z'otunyumiza. Kasantegedde mbwa kumye mu Uganda yandikubidde essimu n'akuwa ssente zo. No ate Saimo kale olaba TV yaabwe eyo yemu ku TV ezisinza okumbeererawo. Tebandaze mutima mubi kuva twatandika. That's why mbadde lenient. Eri ekitongole. Mbadde lenient. Like natuuka ne nkijja ku Saimo then ne ntunulira company nga yo nti Bukedde eyo embeere embaddemu enjagadde. Bukedde TV. Bakyali bange. Bataanu bange naye ate wemba ngenda tereeza eggwanga si baamu na kyali wange. Togaa kuttira muntu yenna ku liiso. Anti olwo ate tuba tunaalitereeza. Kyekiri kyenna Suuna Ben kyennasinziddeko ne nga kati Suuna Ben mugambe ki. Bw'oba osobola ovaayo n'owolereza bino ebintu ku kamera. Kati tunaatereeza tutya nga tetunnakkiriza nti waliwo obubbi. Buli woowolereza obubbi temugenda bunogera ddagala kubanga temunnakkiriza nti bubbi. Ontegedde. Omuntu yenna anaawonya so akkiriza nti mulwadde. Ontegedde. Tokkiriza mbu oli mulwadde ngaaga tufune eddagala. Kati mwe muba mukyaganye mukyaguguba nti ate yali anyweddemu akenge ate yali awoze bw'ati ate kati ntunaanoga tutya eddagala. That's why nkugambye bwe mba ngenda kutereeza tebigenda baamu nti gundi kyali wange kubanga kino kigaziwamu nti Saimo bw'aba asobola okubba ssente za mukunja then abayimbi bangi sina bayimbi bokka abantu bangi abatuusibwako obikolobero bwe biti ne batafuna mukisa kwogera. Ne batafuna yadde akakisa okwogera. Kati nze bwe mba nkyalina omukisa ogwogera buli muntu afa kale katufe nga tuwogedde mazima. Nze nkugambye papa Eddie Kenzo abasajja bo maze obbalaba biganye. Kati ngenda kukwatamu. Sajja mugende ku biva mufune eddagala abakyala abalamuzi banga muli mu nsonga omwana abuze bamu amazzi agawunya kuba ku 0752 60 namwe asajja arthritis magumba agaluma wake up call yamwe yali alina ulcers namwe mugende eyo. Twajja Novik Music bigawo ki byose byayo tuli tumaliriza.
Thank you so much, the people of London and the world across. Thank you so much for the love that you've shown me. I really appreciate it, and I'll never take this one for granted. Finally, came back to Uganda, though all the money that gave me, I lost it. But again, life has to go on. Just want to ask you for your support. I'll take this opportunity to thank His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Thank you for the biggest opportunity that you granted unto me. Now I have a lot to do, but again you chose me and you gave me the chance. Just want to promise you that I will never take the chance for granted. Of course, I spent a week in London. That's too big to me, and I'm back in Uganda. I'm releasing my song today. Oluzungu ddoboozi libeera wansi naye mu Luganda libeera waggulu. Not like when English is this language is for intellectuals. You're mindful of your words when you're using English. Like in English, they don't make noise. English is it's a language for intellectuals. Okay. You only make noise when we are speaking in Uganda. When it comes to English. Yes. Champola. Just say, watch out. So mugamba video yaffe ya Shwawin ku Novik Music Africa ku YouTube channel. Mulabe ku bazanyi ba Arsenal. Bili twagikwedde mu kisaawe kya Arsenal kya Emirates. Abamu kumwe temujja temusobola kubaayo temuli baayo kati mufunye chance Arsenal basemberedde ewaka. Musule bulungi. Yes. Abamu nange Katonda bwatu baba yakikola. Tukuwe thumbnail gyebbi.